mawulire amateeka gawabula nti woba obadde mu kalulu n'oba toli musanyufu n'ebivuddemu ogenda mu kooti ate kooti weziri ate nzigule. So UCC point gyekola nti abamu muganye ogenda mu kooti naye emisango mugitwala mu marediyo ate nimutandika kuleeta emboozi z'obukyayi ku bantu negamba mulekeraawo ate UCC ntuufu kubanga gwoba weweera ensonga gitwale mu kooti totwala muliro ku rediyo ku TV n'ogamba banziba banalina obululu nafuna obululu mutwalo ne bampa 15 kati oyagala abantu bakole ki kubanga abantu bayitawo mu kalulu ne balonda electoral commission era ekulira akalulu nerangirira bwoba tokkiriza ne ya electoral commission genda mu kooti naye okugenda ku marediyo n'ama TV tebikuyamba kubanga TV tegenda kusalamu wekola omubaka oba erangire nti oli kansala oba abantu bagenda kuba amasimu ku rediyo bagambe nti kati kuba olwaleero gwe kansala waffe oba MP waffe kulabula bamodaleta nabananyini TV n'amarediyo namwe n'abamawulire tulina kye tuyita minimum broadcasting standards. Bwoba obeera ne talk shows obeera ne programs temu sooka olulimi ng'okukozesa lubeere lulungi ku rediyo ne TV. Ekyokubiri temugenda mu arguments ezireetera abantu okubeera violent oba n'oleeta okucamuka oleeta omuliro mu bantu ne batandika n'okugwanangana ate obululu buwedde. Ye point UCC gyegamba.